Nkwaniriza n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula e11 ntandika obulamu bwa secondary mu katabo kano singa obadde ggwe. Nkakasa nga sibuusabuusa nti bangi mwefumiitiriza era ne mweteeka mu bigere by'abamu be tusisinkana mu katabo kaffe kano. Olwo nno ne mwetaba butereevu mu kukubaganya ebirowoozo okusobola okusalira ekizibu ekimu oba ekirala amagezi. Ekyo kituufu era mbasabisa kisa temulekaayo. Mujjukire nti mu kitundu ekyayita munnaffe Lucky yali atwaliddwa ku ssomero lya secondary okutandika emisomo. Wabula tujjukira ng'asomebwa amateeka omwali erikugira abaana bonna okwetaba mu bikolwa by'omukwano eryamunyiga ennyo ssaako n'amalala. Wabula ekitundu ekyo twakiwunziko omukulu w'essomero mwami Katamba ng'ategeezezza Lucky nga nnyina bwe yali amuwadde olukusa okumukangavvula buli lwamukwatira mu nsobi. Era twaleka abaana bamusekerera ng'eyamwalula bwe yali esiiridde. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e11 ntandika obulamu bwa secondary. Abaana bwe twali tugenda okusoma baatandikirawo okunsekerera n'okuntegeeza ng'eyanjalula bwe yali esiiridde. Mange baamulangira okuba n'olugezigezi naye ne bwewankubadde nange kye yali akoze tekyampisa bulungi, wabula nali sisobola kugumiikiriza muntu yenna kumwogerako kabi konna. Mu kibiina mwe nnali nga twongedde okuwera, bannange bo essomero lyatandika okubanyumira ebiyitiridde. Ku ssomero gye namalira ekyomusanvu twali tuvuddeyo basatu, nze, Kasujja n'omuwala Namugenyi. Naye waliwo essomero lye baali bayita Hopeful lyo lyali lifunye abakiise abawerako ate ng'abasinga baakulana bulungi okutusinga. Bo bwe baabanga banyumya ffe tebaatuganyanga kuvaamu wadde ekigambo, era omukisa twagufuniranga mu kkubo nga tuva n'okudda ewaka kuba ekirungi ffe ensatule twavanga mu kkubo lyerimu. Mwami Katamba omukulu w'essomero yali asomesa ssomo lya lulimi Luganda okuva ku kibiina ekisooka mpaka ku kyokuna. Era bwe yajjanga okutusomesa nze nga neewombeeka ng'omulwadde omuvume. Yali ayagala nnyo okunkozesa mu kuwa ebyokulabirako naddala mu bintu ebiswaza, okugeza ng'obubbi n'ebirala bwe bityo, era nga bannange tebaggwa kunsekerera. Olusoma olusooka lwaggwako, naye ng'oggyeko bwe twali twava ku Wotannava, ndowooza saalina mukwano mulala gwonna gw'ogamba anti saalina we ntandikira kukola ddalu eryali ekkubo okumpanga emikwano. Kuba nali nakayigibwako nnatti ya mwami Katamba eyali taŋŋanya kumira malusu. Mu bigezo ebyamalako olusoma luno nabikolera ddala bubi nnyo, anti ku baana 50 nze nali wa 28 nga ne be nnali nasinga okukola obulungi mu kyomusanvu nga bangi bansinze. Mwami Katamba yampita n'ambuuza ensonga lwaki nali nkoze bubi bwe ntyo, wabula nga siina we ntandikira kumunnyonnyola nti yali emu ku nsonga kuba n'obwongo kyenkana yali abutangira okwetaaya. Yandagira obutaddira kumuswaza era n'ansaba nneeyambisa oluwummula lwe twali tugendamu okusoma ebitabo kinsobozesa okuvuganya mu nsoma eziddako. Olw'ebigambo bye byali ebiwoomu okwawukanako n'entunula ye, nasalawo ebyokumuyita omuziziko mbiveeko nyeekire ndabe nga mbaako kyenkungula. Wabula ne maama bwe yalaba alipoota, obusungu yafuna bungi era kaabula katambika emigoba nte naye yamala gasaasira. Amazima nange ekifo kye nali nkutte saali mu mativu nakyo, era nasalawo nkole ng'omukulu bwe yali ansabye n'ensoma obutaweera.
Olusomo olwokubiri bwe lwaddamu nasigala nnyiikira era ddwe lwe twalumalirako ng'ekifo nsembedde mu kya 10. Omukulu yansiima wabula era nankuutira obutabeera mu mativu na bubonero bwe nnali nfunye mpozi okwongera amaanyi n'obuvumu mu byensoma anti yali anjagala okukola okusingako awo. Mu bigezo ebyafundikira omwaka ogwo ng'omukulu bwe yali ayagala saamuyiwa era nnali wa 5 ekintu ekyamuleeta akamwenyumwenyu ku maaso ke nnali sirabanga. Olw'okuba yali musanyufu bw'atyo yasalawo n'ampa yunifoomu y'essomero era mu kino nabula katankuute n'akalevu ku ttaka nga nneeyanza anti yali amponyezza olumbulege lw'eggwali eryali limbuzaako obwekyuso lye nnali ngulubye nalyo omwaka mulamba. Nzijukira mu lusomo olwasooka bwe nadda ewaka n'alipoota yali tenyuma kutunuulira naluya taata ng'agamba maama nti owaayi mutabani wo kiki ekyamutuukako? Wabula ku mulundi guno bwe yalaba eyali wa kiri kwe kugamba nti era awo kale kino kindaga nti mutabani wange teyagenda kuzannya. Nalaba nga bino byonna yali abyogera mu mbeera ya mwana mubi bw'avumaganya nnyina. Nga tuyingidde ekibiina ekyokubiri nze n'abaana bwe twasomanga twasitula effujjo liri fulula biswa anti mu kaseera kano essomero twali tulimanyiiridde ddala ate nga twagala n'okulaga abo abaali batandika ekisooka nti bo baali bakyali ku ddala lya wansi nnyo. Amalala twakola mangi anti nange omukulu eyasooka okumbuza obwekyuso mu kaseera kano nali ntandise okumumanyiira nga n'okumutya sikyamutya biri. Bayizi bannange baatandika okwagalana ekyandowoozesa nti osanga etteeka liri eryali kasonsomolera lyali lyasomebwa nze nzekka. Ekituufu ensonyi abamu baali baazinaaba ku maaso era nga bitono ebyesittaza bye batasobola kukola mu maaso ga bannaabwe. Engeri gye nnali nfunye emikwano egiwera omwali n'egy'obuwala balenzi bannange oluusi bandowoolezanga okubaayo ne gwe ndowoozaako obw'enjawulo naye kino tekyali kituufu si lwakuba mu bonna temwali mwansanyusa wabula bwe nalowooza bwe nnyinza okutunula mu maaso ga mmange nga ngobeddwa ku ssomero era ng'ensonga envunaanibwa yakwetaba mu bikolwa bino ne ntya nnyo anti ye yali taakome bukomi ku kyakumpisaako wambuya wabula ndowooza nga yali ayinza n'okunzaalukuka si ku birungi bye yali ansuubiramu. Ne mu bawala mikwano gyange mulimu abaapimapimanga ebikolwa byange gye bali ne balowooza nti osanga mbikolera bo bokka n'ekigendererwa ky'okwagala okutengula emitima gyabwe era ng'abamu banninze kwatula mbutongole banvumemu tumale tupepeye naye baakanya kulaba budde nga bwetooloola wabula nga nze munnonkonye bukopa butabaawo kyenjatula. Ampuliriza omulungi kansooke leero nkomeko wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e11 ntandika obulamu bwa secondary mpaka omulundi omulala bwe tunaakomawo ate twongerereze ku bino. Mubeere bulungi, mweraba.